bave mu people power. Reverend Father Charles Kato Katongole nga bwana mukulu Katende Parish empija avumidde abantu abajja okusika kyokka ne badda mu byabwe. Naye waba abantu babiri basatu omwonjako ng'ogwabawasa ne bajja batabulatabula ekibiina. Abyogedde mu kuziika omukadde Anansobya ng'ono yakuze omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu okwabadde ku kyalo Bukalagi ekyegonza Mugomba asira abakulembeze okukwata abantu ng'abo kuba abeera bazikubya bina kusunga. Oyo mukwate kaliga emigomo teekeeyo omukolo gugwe gende musumulula ddeyo. Iyo omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti omukadde Nsobya abadde muntu wanjawulo kuba y'omu ku baamukuza bwe yali akyabeera eggumba ng'akyasoma. Okuziika omuntu kye kirabo omugezi kyayinza okukuwa n'okufuna omukisa okuziika ku maama naawe kirabo kyoyinza omuwa n'omuyiwako akataka akasembayo. Rose Nsobya mulekwa ku lwa famire asiimye abantu bonna ababeereddewo mu mbeera eno. Jjajja atuyigiriza okwagala, jjajja abadde tasosola, jjajja abeereddewo buli omu. Twebaza bannaffe mwenna abatuwerekeddeko. Era nebaza Mukama ku lw'ekirabo ky'obulamu bwe. Ono afidde ku myaka 93. Kyagulanyi nga balinze okuziika omukadde Nsobya ayolekedde ku bijja byabajjajja be wamu n'omukadde Eva Nantongo yafa ku Lwokutaano wiiki ewedde wamu ne wa kitaawe Ssentamu asanze akaseera akazibu kukubulwa abantu abadde bamulindiridde okumulaba nga bamu babadde bazibye n'oluguudo. David Tamale yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.